Bw'okituuka ku nsonga z'okuzina emmana tulina ebika by'embola eby'enjawulo. Tulina omukira gwe bayita ogwa grower mu luzungu ne tubeera n'omukira ogwe bayita ogwa shower. Guno omukira oba gino emikira ebiri gye nsinga oluusi okufokasingako nga nsomesaako. Naye waliwo omukira ogukyasinza okuwoomera abakyala. Nga tuvudde ku bino nti nno omukira nannyini gwe alina okubeera bw'ati ne bw'ati, naye omukira nga guyina omusuwa. Ng'ate Katonda yakuwa sayizi nga ye ya average, si munene nnyo ate era si muwanvu nnyo. Waliwo gwe omukira ogwo ogubeera n'emiswa Katonda n'abeera ng'agukuwadde, nga si munene tegukanga ate nga si mutini tekakanga. Osobola okuzina omukazi n'omutuusa bulungi ku ntikko ate n'anyumirwa. Engeri gye gubeera nti tegubeera smooth. Jjukira emmana nabagamba ebeeramu eringa erimu ridges oba eringa teri smooth oba teseerera nti just nga bw'olaba akamwa ko bwe kaseera bula erimu obuntu obulinza okubeera nga bu bumps obukuyambako okubeera ng'oyingiramu. Bw'enjogera bumps ate mulinza okifuna obulala but tukozesa ekigambo ndowooza ridges mu Luganda nkiyite ntya ng'ekintu kyo tekiri nti kiri smooth kyoba kiseerera naye nga kirimu akasikattiramuko emmana munda bwetyo bweri. Simanyi bana babuuzizaako mugamba mukyala baagala balungi abeekumira kusenga 5356 baaniriza ate nate olunaku olwaleero kansuubira muli bulungi ono gye musinzira okubeera nga mundaba oba nga mumpuliriza. Nange ndi bulungi siina ttabbu bannange tuli ku mbolo oba tuli ku mukira. Omukira ogw'omusuwa omuntu waba gwina engeri gyeri nti emmana teri smooth nga bweri obanga omuntu ayita ku bumps nti oyingira n'okola n'omala erina engeri gyekutakulamu naawe n'ogiwulira nti kyekyo oba kikyo. Waliwo abantu abasinga okujja okungamba singa njagala ddagala likola omusuwa oba njagala eddagala lireeta emisuwa egyo ku mukira. Kizibu okukola emisuwa simanyi naye nze sijja kulima nti nina eddagala eririkola oba lyemmanyi sirimanyi. Fact sina ddagala kuba siritune naye siyina ddagala lyemmanyi. Kyeninza okugamba kyolinza okubeera ng'okola oba kyolinza okubeera ng'omanya omukira gwo just gwagale nga bwe guli. Ayina ogwo ye guba bwe gutyo gwoba toguyina tojja kubeera ng'ogufuna. Naye bw'oba oguyina nja kusaba ogwa kampaningeko ebintu bino wammanga. Ekisooka ky'olina okubeera ng'omanya olina okumanya nti wemazina omukyala sizina mmana wakati ebyo nabibagaana ebyokusongola obusongozi n'obeera ng'asima ekinnya ekyokusimbamu kasooli tebigenda kunyumira mu kisenge. Manya nti byenzina nzina ebyo byennyini ebyaddala. Bw'omaliriza otegeera engeri gy'okyusamu omukira gwo nga guli munda eyo omukazi ajja kuwoomerwa butaddiza era ajja kusiima buteddiza. Then n'ekirala bw'oba oli mu kikolwa ky'omukwano tositikinga ku sitayiri emu. Senga yagambye omukira ogwina emisuwa guwooma kaakati nze mpooma nnyo n'ofuuka ekizibu ng'ozina sitayiri emu yeyo tokyusaamu tokola ki omukazi agenda kwetamwa ate naawe ojja kwetamwa naye ogulaba gwina omusuwa gujja kuba tegukola bulungi. Ekirala omukira tegulina kubanga gugonderera. Omukira ogugonderera teguwooma teguwoomesa mmana naawe kennyini nannyini gwo oba towoomerwa kuba gubaamu ako akagonderera. So omukira oba olina ogugonderera osobola okufuna ku ddagala esobola okuyamba okwongerako ku twanyi n'obeera nga bw'oba oyimye gwereega bulungi nga tegugonda. Ekyo ne kikuyambako okuba ng'otuukiriza bulungi olugendo lwo. Omukira ogwo buli bw'obeera ng'ogusimba mu mmana olina okukakasa nti nno si nkalu kubanga ate ekizibu kye guyina nga gwo singa oyingira mu mmana enkala etaliiko yadde tuzzi. Omukazi oninza n'omukolobola yenna ogenda omugyamu omukira nga ne bw'agenda okukola pipi oba ne bw'asitama bw'ati n'atawaazaayo awulira bamubabuukirira ng'alina kutuula mu mazzi ga munnyo okwetereeza. Ng'alina kutuula mu mazzi ga munnyo okubeera nga yeetereeza oba ng'abaako by'atuukako. So kakasa nti at least bw'oba ng'ozina omukyala emmana mbisi oba emmana erimu amazzi oba tolinamu mazzi nabagamba okukwata ka oil n'okateeka ku mukira gwe tekirina buzibu. Amalusu tetugakozesa mu kuzina mmana. Jjukira engeri gye guyina omusuwa buli bw'oguyingiza nga wakalu gwe circumference gy'otwala oba gwe obugazi bw'oyingira tebufaanagana na bugazi nze oli bw'alinza kukozesa ng'omukira gwe si munene. So kakasa nti emmana y'omukyala etobye bulungi nga tonnaba kumuyingira. Okugitobya tumanyi we tugitobya oweeweeta muweeweete naye tekitegeeza nti okuweeweeta omukazi kirinza omutobya kyokka. Waliwo abantu abamu nga ne boonamuweeweeta byonna ebyalagirwa n'obimalayo emmana yeesigala nkalu ng'ayinamu obuzibu like genetics ze zezina obuzibu like mukalu nga ye nabukalu muve ku bino bye tugamba nti nabukalu nga nabukalu bya ddala nga tatobaade n'otuziga tw'emmana taleeta ng'era awulira nti omuyimo kwegulira ng'awulira ng'ayagala naye nga tekuli yadde otuziga tw'olinza okutandikirako nti tuutuno. So osobola okufunayo ka oyira ebintu by'okufujja mu mmana nze bindabikira bubi. Bannange obeera nga nfujja oba biki tebinkolera yadde n'omulundi n'ogumu. Simanyi naye nze mpulira nga tekikola sense si kirungi kubeera ng'okozesa. Ate abantu abamu mukwata ebisigo ne
bigatta mu nsonga z'okwezina ebizigo ebyo biraba tebyandibadde bibi naye ebizigo birimu chemicals ez'enjawulo ezirinza okubeera nga ate zirinza okuba nga zikosa omukyala mu nda eyo so ebizigo ebyo nze sibyagala kofuna ka oyiro kaba kajja bakolera but it's up to you oba oyagala bikozesa but I'm just telling you si birungi kubeera nga mbikozesa malusu ebizigo ate amalusu ago galwaza ensundo so omuntu n'abeera ng'oluusi agenda kubeera afuna ensundo ate ebyo ebizigo byo bireetera omuntu okubeera ng'afuna irritation like n'atandika okusiibwa oba okuwulira nga emmana emwokerera naye nga si nti nalina infection nga just kubanga amukozesa ebizigo mufune lubricants ezaalagirwa ezyaddala obeere ng'osigako gwe just imagine nga bagusiizeeko bwe bati bulungi akazigo bakagundi ka oyiro n'olyoka oguyisa n'aguyingiza ne guyiseera ne guyingira nga bwegufuluma ng'omusi ogwo gwonna gulina engeri gye gukwatako bweti bannange olinza okuwoomerwa era omukazi asobola otuwa ku ntiko oba ne chances nnyingi nnyo ezikavaringa ekitundu ekisinga mu mmana y'omukyala nti waba omuyingidde osobola okumutakula mu busonda bwonna n'abeera ng'asobola okubeera ng'akufiiringa era nga naawe omufiiringa bulungi nnyo n'abeera ng'anyumirwa ate nga naawe onyumirwa ate era nga mwembi muwoomerwa chances ziba nnyingi nnyo omukazi okubeera ng'asamula atuuka ku ntikko ng'akubwa n'ago amazzi ge mwagala agabuuka mu bbanga ekirala ky'olina okubeera ng'omanya bw'oba olina omukiro ogwo naddala nga si muwanvu nga gwe gwalagirwa waliwo styles z'olina okuzinamu omukazi naye n'okakasa nti bw'oba omuzina tosoggola nnyo kubanga ebiseera ebisinga obanga omuntu akolobola omukira like ng'ojja jukira guliko ebigundugundu oba guliko ebyo ebintu guliko emisuwasuwa teguli smooth nti nga gwe wandiise ku kisenge n'okola wono bw'ayitako waliwo kagundi akagenda okubaawo like you know waliwo ka resistance akabeeramukko so tokozesa nnyo maanyi ng'ozina emmana oyingira bulungi nnyo ne weewujja mpola ojja kuba onyumirwa amaanyi si ge gazina emmana nabagamba amaanyi tegazina bukodyo bwe buzina omukazi n'abeera ng'anyumirwa si maanyi go nti gogenda okubeera ng'okozesa buli bw'okozesa amaanyi mu kuzina emmana okoowa mangu okukoowa mangu kitegeeza mukira kugwa siina maanyi ga kisajja biki byemma mugenda okuddamu kale munzikirize enkome wano temwerabira subscribinga kulikinga n'okucommentinga omukama abanjagalire bannange tubeera ne live streams tubeera live ku ssaawa 2 ez'Uganda ku makya ne tubeera live ku ssaawa 2 ne tubeera live ku ssaawa zibameka saawa 7 ogw'emisana ne tubeera live buli lunaku ekiro saawa 2 oba 3 ez'Uganda wabula emisana manya ku makya n'emisana tubeera live ku Monday paka Lwakuna n'olunaku olwo Monday paka Lwakuna n'olwomukaaga olwokutaano ne Sunday tetubeera live ku makya naye ku ekiro tubeera live zino eno tusooka ne tusoma oba tubaako n'omusomo ogutambula for almost 1 hour oba ogutambula for 45 minutes oluusi eddakiika 3 ne tugenda mu bibuuzo wenziramu ebibuuzo byammwe 1-on-1 baagala nnyo bantu bange temujjanga okwo nsaba omukama abanjagalire ate era abankuumire. Yeah.